oba kati tutwalaani oba tulekaani oba ani alimba oba ani abuzaabuza nze naawe naye twasalawo kuba nti n'amawulire tugakuwa nga bwe tugafuna. Oluvannyuma lwa Bad Black okuvaayo n'alyoka agamba nti Susan Makula akwesa ne Pastor Rosias Bugingo nti baazadde oba baazaala abalongo omuwala n'omulenzi. Kaakati ate full figure ng'akola ku Salt TV avuddeyo n'abeera ng'ate ayisaamu Bad Black eggaali agambye nti Susan Makula tannazaalako ku baana. Avuddeyo n'alyoka agamba nti Bad Black munnange yeenoonyeza bibye nti singa Pastor Rosias Bugingo ne Susan Makula baazadde abaana bandivuddeyo oba tebalaba nsonga lwaki babeera tebakyogerako ku Salt TV. Kati nze naawe naye nga ffe twagaliza Susan Makula okuba nti no munnange ali bulungi era ffe tumuyozaayoza olw'okuzaala abalongo. Okitegeera nno tukikubire mu ngalo. Naye nga ye full figure avuddeyo n'alyoka abigaana n'abiwakanya. Tetumanyi oba yabadde ayagala okuba nti no yasooka okugatuwa nze naawe. Naye katubeere ng'ate tukuwa akatambi kano. Tali kibinga sitaani kwesembeza sitaani mukazi gw'oli sitaani. Simanyi waki mukazi gw'oli sitaani eri omukazi oyo. Weesibye ku mukazi paka lo penetrate nze bintu by'obulimba. Naye Bugingo jamulaba kimafiya. Kuba ine mwaye yogerera. N'abekala nteboogera gwoyogera gwaniwe. Oli sister tu Bugingo aye mulamu. Yawulo omukwano gwe weetungako n'omukwano ogwaddala ogukwagala. Ffe tweya ne Susan nga tetulina mimwa. Tulina emimwa. Wano wakwata abaana b'abantu no bateeka mu bwamalaaya bonna bano babazinaazina ne babasiiga ebirwadde. Tewali afuna mu bwamalaaya. Olaba gwe asema okwetunda yeyita singa tewabufunamu. Kati mwina kyemuluka. Mwagala buli muntu bamufumite ennyuma mbw akola BBL. Ogenza kuteekamu mukazi mbu yazaala abalongo. Baliwa. Musobola okukwata kamera mugomba Susan Makula n'olaga ensi abalongo. Bannanga abantu abasirika tebabeera basiru, abantu balina peyini yaabwe. Muve ku bantu. Muve ku bantu. Abantu bayita mu bingi muve ku bantu. Amazima ge gabaluma muti amazima bwe mubanga omugga nti omukazi avuma. Naye muve ku bantu. Like siwe zaaganye okuwera ne muteekawo ekya Susan nga bwe yazaala abalongo. Baliwa. N'azaala abalongo ne batajja kkalanira ndi. Ne batagenda ku ttaka ttukuvu kakasansi. Bannange mutuuze ku mimwa. Mukakanye emimwa. Nokakasanga budongo Bugingo bwe yawuwa omugongo. Ekiri ku lwatu olikimanya. Ojja kumala bubi naye Bugingo ojja muwulira. Gw'oba ogerera. Oli mwagazi wa famire. Nga bw'otoli mwogezi wa famire. Ebya famire z'abantu bireke. Susan abeera mu public akola ku TV alina program ezisasinza okubeereza amaanyi. Alina akatale ke akola ku radio. Akola ne Pavini Senkubuga akola buli wamu. G'amawulire g'okuzaala akwa Susan Makula munnanga ate abantu abamu babinyiigiddemu. Onaze mu comment section n'alyoka agamba nti totuwasamira naawe ebyo kati babikola kati bassaamu amagi temutusiriwalirako aga amagi mateekemu ebyo tubimanyi bannange oba mateekemu oba simateekemu mukwano gwaffe omulungi abaana baba basigala ba Pastor Rosias Bugingo ne Susan Makula. Okitegedde nno ekikigwe. Kale ffe mutwegatteko tubeere nga tuyozaayoza Susan Makula nkw'ossa ate ne mukwano gwaffe Pastor Rosias Bugingo. Nze okuzaala kwa mukyala wa Pastor Bugingo nakumanyako I think some weeks oba month ago. Naye nga bw'omanyi nga saagala kisabukamu ninga ekituufu nze nali nkimanyi naye nga mukyala wa Bugingo yazaala abaana balongo. Kasita Bad Black akikonfirminze
Nezijukira nti olugambo yalumpa yaŋŋamba nti yazaala kuba yali lubuto naye nga Susan Bugingo yazaala. Nze ndi musanyufu nnyo. I am very happy. Nze omu ku bantu abaali basabirira ennyo oyo omukyala azaale, because singa teyazaala bannange, the way you people trolled that woman bannange, nze omuntu omu ku baali bagamba Mukama. I even have a friend oba kale gwe ngamba nti namugamba nga nsaba nnyo Mukama w'oyo omukazi abaana, nga nkisaba nnyo nga ngamba Mukama njagala owe Susan abaana mu Bugingo kubanga bw'omuzaalamu mukwano boki. And I am very happy. I am very happy for her. Era mami Susan Konzi naalongo we bali kuzaala era tusaba oyongera ozaala ate oguddako ozaala abaana bana. Ate leero twebaza Daddy Bugingo yebale butabyogerako ku media. Leero tumwebaza kuba lwali bwe yakyogerako ne batuluto lwaffe ne balusabira obubi. So leero nenga Konzi mami Susan yazaala abaana abalongo ate mpulire baga abalenzi. Olutalo lwa Full-Figure kwasa ne Shira Price lukyagendera ddala mu maaso. Simanyi oba oli ttiimu ki? Kaakati Full-Figure zizza omuliro. Anti Shira Price yavuddeyo n'alyoka agamba nti nno Full-Figure baavunnamira, mbu bajjeno baavunnamira, mbu ye ate munange Shira Price abeera nabo. Kaakati Full-Figure avuddeyo n'alyoka mugamba mpozi ng'oyogera ku bajjeno Megadi. Naye bajjeno bemanyi n'erinnya lya Balamu nno liina we lijjiddemukko. Simanyi lwaki erinnya lya Balamu lizze. Wakwana palaso n'omumalako emirembe. Wawunziko yagadde asikaali we. Abaana b'ennya tebamala gazina. Wawunziko oli kwa sikaali. Ate nammwe ababeera n'abantu mugenderere nnyo. Omuntu akwekubako mbuba okubira cepe mbambula sibanyi okubira teri kabeera nkobala mugo wesibako tasobola yenyinyala mumanyi yenyinyala. Ate ekirala osiba abo bafala toyina wotayingira wesitayingira sinakindi. Obanku konfamingira amawulire agamu nti gw'okubira saluti nze muvunnamya mu biteeteeyi. Teri jena bubi, teri jena sobola kukwata fire n'alya buyookolo fire n'aleka emingula gy'ennyama. Bajjeno Megadi b'oli kompozi oli ku Jeno Megadi terezaamu abo. Teri jena alya bubi, teri jena yalwana asobola kusula ku magumba. Kino nja kukirumiriza kuba nkyekakasa nkimanyi. Teri jena alya magumba. Ekino gweddaawo mukyasaaga nnyo manyi mutulaba babutono ne mulowooza tuliriikizamu. Ekyoba abantu mwezi sibawaamu. Osibaawo bafala. Gw'okubira saluti zaaba wano. Owulidde bulungi nnyo. Lekerawo okwetuma by'otali wavaayo n'okola olukuubo olulaga nti abasajja babi tebabako abawaako tebaba abaagala kati wasesema ate olya. Wavumba abasajja mwakola omukutu gwammwe mwebali bakyabula akuta bannadiba ne muvuma Boy Charlotte ne mulaga obubi bw'abasajja okuva ku lwalo lubali munda paka olubasemba kaviiri wakati. Kati essaawa zino bawoomerwa zino essaawa bambula. Who's fooling you? Who's a stupid? Who's a foolishness like you? Ffe twagala tuva ku basajja. Yes, bwe yava ku basajja totandika tobawoomerwa. Oyambula teba oyambula mirambo. Oyinza okuba okomba mirambo. Waliyo omulamu asobola okuwaako gwe. Wandibanga oyambula mirambo. Ekyo njagala kwogera, nina kye njagala okwogerako kibadde kiki? Kibadde mulekeraawo okuvumirira abasajja nga mubawoomerwa. Nkyogere? Mulekeraawo okuvuma abasajja nga mubeeguya mubawoomerwa mukwanya abaana b'abantu mubamazeewo. Mulekeraawo okukola kampeyini ezikuba abasajja. Nasitandinga n'abasajja nakati nkyasitandize n'abasajja.
Tewali musajja gwe mutavuma mwala go bufumbo bubinnyo mwala go kuganza kubinnyo even okuba ne boyfriend ne musana mpono motinge bisiyaga muve ku basajja kati bakuwomera kati obambula pozi abere diyo babera neranga ne basachuli ko mani bayina lanka muni mbajeno mu basachuli ko lanka oli kujeno megadi teri jeno wojisamu lanka najiwanika kasumali gwe wala tutanyuma kulaba ngoli mungoyi kwa kakataka kalinga banzi kalinga kateka dole tochiddangana mu mawulire amalala pasita wuno munnanga avuddeyo era ku bya pasita Rosias Bujingo. Pasita Rosias Bujingo wiiki eno agenda kubeera nnyo mu mawulire. Katubeere nga tukuwa akatambike. Bujingo ye yawedde Bujingo ye yawedde. Bujingo teweewolereza ate ebintu bye by'ekisiru tobiteeka mu Katonda. Mbu Katonda yamye Argentina ekikopo ku ssaawa esembayo bwe yagambye ebintu eby'ekisiru ebyo lwaki obiteeka mu Katonda. Vaayo oyogere nti naabange kituufu nali ndi ku kituuti naye nayogera ng'omuntu kye nali ndowooza si Katonda. Still okyalongoosereza obiteeka mu Katonda obiteeka mu Katonda. Bagambe nayogera nga faani w'omupiira ze nsi nnya ze nali ndowoozaako kalasi naye leero kyabiteeka mu Katonda. Simanyi God yagambye Mukama yakugambye mbuno nti Katonda akayanira ekitiibwa ne Messi. Okakasa Katonda akayanira ekitiibwa ne Messi. Katonda omukkakanyiza n'omuteeka ku levo ya Messi. Naye Bujingo alina amagezi mu mutwe ng'omuntu kino nkyogedde ng'omuntu mbadde ndowooza bwenti ne bwenti tewali bwe yali kuganye oli fani wa mupiira ani Munyagwa yatugamba muwagizi wa mupiira ne bamubuuza ani gwe mu World Cup nti Arsenal taliwo Munyagwa taliwo yatugamba mu World Cup awagira mu Arsenal oyo naye ne tumutegeera. Bujingo gye bintu eby'ekisiru mu Katonda nti kati Katonda ensi yonna agivuddeko alwanira kitiibwa ne Messi. Wakyogedde ng'omuntu ze nsi ze wali olowooza naye era ebyakuleetera obuzibu byebyo ebyokwerowooza mbuno Omwoyo Mutukuvu ali mu kukugamba mbuno Omwoyo Mutukuvu mbu yali tamanya ni agenda twala kikopo akuwe options nnya. Naye bannange Katonda taasa kuwa options nnya nga ate ategeeza etaliimu obwo bwali busiru bwo oba birowoozo byo obusiru kubiteeka mu Katonda era sitiru okyalongoosereza. Fred Lumbuye wuno avuddeyo n'abeera ng'ate alabula Honorable Ssenyonyi kw'ossa n'ababaka ba Nuupu. Avuddeyo n'alyoka bagamba nti ababaka bano babeere ng'ate bakola batya mbu babeere nga balekerawo genda mu paalamenti beekalakaase. Lwaki beekalakaasa kaabikunnyonnyole. Leader of Opposition Mukulu Joel Ssenyonyi nkulamusizza akanso nti oli bulungi. Buno kwe kusaba kwange. Mukama wange ngenda kusaba n'obuwombeefu. Mwamala okulayira bye mukozeko mbikoze gino emyezi egisoose. Tulina abantu bangi nnyo abatajjangako mu kkooti nga baawambibwa okuli ne muganda ffe King Zali n'abala kati kuliko ne Vice President of Mwanga Kivumbi. Mukulu Joel Ssenyonyi ngenda kusaba n'abantu b'okulembera mu Parliament. Ensonga mbadde muzoogeddeko naye okwogera mu Parliament mbanga bakunamira muzibe. Ne munabyogera tebajja bitegeera wabula okujjawo nga mutadde kye tuyita demonstration. Muteekeko kye bayita demand demonstration. Demand demonstration yeruwa? Demand demonstration mu presentinga issue yammwe kuba sijja basomesera ebintu bimanyi era mwali mbikozeeko. Mu presentinga issue yammwe ne mugamba nti okusinziira bigenda mu maaso mu ggwanga ebitali bimenya amateeka nga n'omuntu omulamba amyuka okuleera ekibiina ky'ebyobufuzi ewambibwa nga kkooti emutadde nga atamanyikiddwako gy'ali ne muganda waffe King Zali n'abala bangi nnyo abatali abokka abawambiddwa
mugambe speaker oba deputy speaker n'aba mu parliament tetugenda kuddamu kutuula mu parliament muno singa abantu bante baleetebwa mu kooti oba tebateebwa bonnambiro mutuyambe muveeko mu kiyumba ekyo kulwaba comrade abo ne wona ne mwanga kirungi ajja kumanya nti bamulwaniridde n'abaana bagenda kumanya nti balwaniridde eri abaana batakyajja mu kooti muganda waffe Machete bakyamuleeta mu kooti muganda waffe Bobby tebakyamuleeta mu kooti n'abaana abaana abo tebakyajja mu kooti such issues kubanga tewali kyemugenda ku debating kipiba kyemugenda teekawo kipya no kati na kusooka kwagala kumanya abaganda waffe bali luddawa kuba tebalina misango bayite Minister Justice anyonyere lwaki emisango egivunana ba comrade makomera emisango tegitandika nga gavumenti erina bujulizi ate terina bujulizi Honorable Ssenyo ngenda kusamugane muteekeko demand demonstration nti twetaaga gavumenti ng'etulaze muwanga kivumbi waali muganda ffe King Zali n'abaana bataleetwa mu makomera bataleetwa mu kooti nabo baleetebwe mu kooti bawuzisibwe gavumenti bayiterera bujulizi babate temulina kyemukola mu parliament terina kyemugenda kukolamu nze maze ebbanga siraba Bobby yanga mu kooti maze ebbanga siraba Machete mu kooti n'abala tebakyajja mu kooti kiki abalamuzi baafa kiki muwanga kivumbi kooti n'emuta omusajja najja n'akwata omusajja n'amuwamba polisi negatema enjaali era nga nze nkyali mu parliament enkya bagenda kukwata gwe Honorable Joel Ssenyo enkya bagenda kukwata Honorable Nambeshe bagenda kukwata Nambooze enkya bagenda kukwata omulala mwenna bagenda bakwata singa bana bakola enkola y'emu eri muwanga kivumbi mugenda kuvaayo mutya manye byange mbyogera kate ng'omusiza agula essiyane kati kambaweeko sample eno video mwagimanyaako mpanvu mukko omusango gwa gundi omusango gwa Besigye ne Lukwago uliriza bulungi nnyo ne bifunga sinagizanye nabagamba dda nti abantu bonna abakolako ne Museveni ne mutatuukiriza ndagaano yagenda basiba era nalwo ne bagamba nti PPF yonna yandiggwera mu kkomera nakibagamba PPF yonna yandiggwera mu kkomera nzijukira nti abaaliko wano mujjukira nga mbagamba ekigambo ekyo nga kooti tennatuula mu musango gwa Lukwago nabagamba dda nti PPF yonna egenda kuggwera mu kkomera abawandike notisi buli omu notisi ye 1 on life failure Sekadama Barista Munanansi bring your parents to battlefront tonyuma otalugani ono fire wokolo magumba nakalanga ngo twakolekera jeno megadigo yambula teri mulala n'abaloko defense bali mu bajeno n'abalediyo olabika wayambula sikali wabuzabuzi wa kyambalo kala ya kusumbwa mama boro yenge oyo yagwa twamukwasa bebe cool n'abazadde tayina ne mukoti babula ani ono wa Australia supamu za mugenda kubongo stress mungi ali stressed nekyokota ina asibira binyebwa asiba ku live kwa yambulira kana akayiwe minyira kalala ekibobe endwadde zakula kasigaza kusamira na kufa mukawe piruzi campaign zakasala obusungu alina bungi endwadde nyingi ekibobe kikutte paka ku bwongo kage munyambe ko ndi sibalaba ono mondo oyo suspect ali ku wanted taina chazako yafukako pastor byagana yabba abantu yafera is a suspect anti-corruption unity munonya ali ku wanted gwe sirika toyina lukusa wadde olwogera n'abazadde tobayina wafira no mukazi nakolema okozi mumpe listi nga sibalaba zinza solompasi yafadda yalemera mu balamu oyo tadda taina na bazadde zinza solompasi yafadda mumpe ngandaba ono Skeya Crow agende mu bisalwa ayimirire mu binyonyala ayambeko ebisodde biri emwanyi n'emmere z'abantu Skeya Crow nakalanga you go in farm some farm there pali soba bugwere budakeje mwino okubere kampana mujuza toyi mutulire emmere bali wateka wao who's this
Daddy, muandika Desi daddy. I don't know. Who? Osi abadde banamyalo nga netondera ajja kwetonda. Nze simwagalangako. Namwatudde nomwatulira. Mumpa abalala mumpa lisiti. Mumpa lisiti mumpa ku lisiti awo. Kale ndowooza kati muno ne gundi zammwe buli omu ajje ne bakadde be. Kambawe butaaga wano. Jangu ne bazadde bo ku ssaawa 3. Mbatumye abazadde ate mwanguwa. Temukola era. Mujje n'abazadde ku apu zammwe okwo kwemunoonyeza likes ne views. Nze masannyalaze aneekonako yayaka ndi volts omutwalo mulamba oli ku ebyo ate sibalaba ne kubafu temugenda kubafu abantu mulinde abammwe mugenda mulala mukwata amalalo g'abanyammwe agakaddiwedda geetaaga n'okulimako. Omu temwesindika mwena mujja kufuna skeya kulo. Mukajje no Megadi mukaba sekyulika ekyambalo kyamubuzaabuza bamukwata naweya yalaba bubi ekyambalo n'alowooza ali mu kyabajjeno jangu ne bazaddebo nkya ssaawa 5 tomorrow 11 p.m. Gwofunye gwenkumaze sekuzaako onani suspect ali ku wanted is a suspect omwanda we Uganda yagana ne Bulaya yagana mondo bring your bazadde here tomorrow beerako ku pano mu bwangu nno wabba gwanga ddamba onoonyezebwa ono yaani life failure omwanda we Munanansi Barrister Munanansi bring your parents and your wife. If you don't have a wife leto mukazi akujamto ita already wife ina bakazi bakulu bakuzaala buzaazi n'abaana bakuzaalya bazaalya ogwo mubiri guyima guzaala kitunulanga kimawobe toyi yakujjula mu lubuto wosula we wali toyi we wali ekinabire wali bafu. Bring your parents and your wife. Muno yani Australia stress mungi pressure zigenda kumutta Silvanjala asula njala sex tamukola bamujjako abaana bulamu bwagaana bambi wayazagenda tayina bazadde kitaawe gye wali yabba embizi okay oyo leta nedda oyo rest in peace yafa oyo yafa oyo yafa ata mama bolo yenge twamukwasa bebe kulu bulamu bwagana oluzungu lwamusala bamulepinga obwongo bwayiika rest in peace oyo yagwa oyo yagwa onani sikeya kulo ono bana kalanga azinza solompas bring your parents zinja solompas tomorrow PM. Olunaku olw'eggulo munnange minisita Balamu era yabadde mu kulambula oba mu kukola emirimu Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni gye yamuwa okuba nti naate akola mu ggwanga lyattu Uganda. Nabyo katubikuwe. Laba abatuuze wano nga batwala minisita Balamu mu ddwaliro mutali ddagala. Eno tusanze abasawo badduse mbaala awuuma weetegereze ggwe.
balimye kiro ekubo Echevo mgenyi huyo baba. Kamle. Huyo barabu huyo. Bwete tamdo badamla bimulungi alokwekumira ku News Park channel kankusobere ngo subscribing ngo likinga no kuleka obakabwa mu comment section bela bulungi uweraba.